Ebiyiriro by'e Kalagala ebiva ku Bujagaali bisangibwa mu ggombolola y'e Kangulumira ku kyalo Kasambya mu disitulikiti y'e Kayunga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Bugerere, era nga bino biriko ensonga ezibiwanuzibwako omuli n'ey'omukyala eyategerekekako ng'omumbejja Nalunga eyasooka okussa kuno embuga mu myaka gy'ekyenda. Zino embuga yalootanga buloosi era okusinziira ku mbuga zonna z'olengera wano yalootanga buloosi n'agamba wano wajjajja gundi ne tugenda ne tusaawa amayinja agamu ago gaaliko enkonge ne tugenda nga tunaaza ebifo ebyo era kyova olaba ebifo ebimu ebyo bibikke. Ani yabibikka? Omukyalo oyo nga yakajja omukolo gwe yalina awo bayitawo wa Nnaalongo. Kyokka ono kigambibwa nti ab'ekitongole ky'ebibira baamussaako olukuunya era okukkakkana nga bamugobye mu kitundu kino, kyokka abantu abaali bafuna bye basaba mu kifo kino nga bazzeewo okusinzizaawo mu ngeri y'obuwangwa, ekifo kino baasigala bakyakijjamu. Ekifo kino ekiri ku biyiriro by'e Kalagala kiriko embuga eziwera era nga Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga n'Olukiiko lwa Kabineeti baalambula ekifo kino okwongera okumanya ebikifaako wamu n'okukimanyisa abantu. Wakati w'amayinja gano kiwanuzibwa nti agayitamu aba alese ebibamba byonna n'ebisiraani byonna wakati mu bunkenke bw'okugayitamu. Kyokka kigambibwa nti waliwo abantu abaagala okutwala ekifo kino era singa si bantu bano kusimba Nakakongo oba oliawo ekifo kino kyandibadde kyatwalibwa dda nga Moses Gubaale omutuuze omu ku bakulembera abantu abalwanirira ekifo kino agamba nti ke kaseera obwakabaka bwa Buganda okuvaayo ku nsonga z'ekifo kino. Z'omulanga gw'enkuba mu bwakabaka bwa Buganda kulabika nti abantu abatuufu bakka wansi ne tuba nga tukolagana nabo. Abyeyambisa obubi ogwo guba musango gwe ne masinzizo gano gwe tumanyi gano kereziya kanisa mizikiti waliyo abagendayo ne bakolerayo ebitakwatagana n'ebiruubirirwa by'amasinzizo ago ogwo guba musango gwabwe. Gwe mwoyo ogwo sitwagala oli yeefuula ennyo okutegeera Katonda alagire bino babyonoone. Katikkiro ayogeddeko eri abantu bano n'abategeeza ku nteekateeka ekitongole kya Buganda Heritage Tourism Board ekya Buganda gye kirina okutandika okukulaakulanya ekitundu kino n'abasaba okwongera okukuuma ebifo by'obuwangwa mu ssaza lino ery'e Bugerere. N'olwekyo abantu bonna twagala bajje balabe ebirungi Katonda bye yatuwa. Abantu bava e Bulaaya, bava e China, bava mu nsi zonna e Japan, bava mu bitundu byonna eby'ensi ne bajja okulaba ebirungi Katonda bye yatuwa naye ate ffe bannannyini byo. N'olwekyo abantu abaagala okwewummuzaamu tebateekeddwa kugenda Dubai. Mu kwogerako ne minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi, ennono n'obuwangwa, embiri n'ebyokwerinda mu Bwakabaka bwa Buganda, Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agamba nti oluvannyuma lw'okuzuula nti ebifo by'obuwangwa ebisinga biri mu bika, Ssaabasajja Kabaka yabiragira okuwandiisa ebifo bino okusobola okubimanya wamu n'okufuna abantu abamanyiddwa nga ba trustees. Kubanga bwogera ku bifo byaffe ebyenjawulo osangayo obuvunaanyizibwa ku bika ebyenjawulo. N'ekyo kujjako nga ebika biwandiisa trust, ekyokubiri ne biwandiisa ebintu byabyo, ekyokusatu ne tubiramba nga Buganda. Omuwendo omunene ogw'okubiramba ne tulina okubiramba. Okusinziira ku Oweekitiibwa Kyewalabye, Minisitule y'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda, ensonga eno egikutte kannabwala era nga waliwo enteekateeka egendereddwamu okuggyamu bannakigwanyizi abakozesa olukujjukujju okuwamba ebifo nga bino. Kkiriza abantu abatuufu okubeeramu. Tulina abantu bangi abeerimbika oluusi ne mu mpewo okuwamba ebifo byaffe. N'agamba alina obubaka najja n'awamba ekifo. Wayitayo wiiki bbiri ng'alina obubaka omulaba ali mu kusolooza ssente za kusawula. Katulina okuba ne mechanism era tugezako gizimba mu ministry. Tugeza kuteekawo akakiiko ak'ebyennono n'obuwangwa nga ko kali ku ekyo. Bino byaffe bigenda byongerwamu ze ebbanga lye mbadde mu ministry. Otuuka wantu ekintu tekyaliwo. Genda okuddayo nga waliwo alina kyayongeddewo. Kabibeere bibbo. Newankubadde nga waliwo okusoomoozebwa kw'ensimbi, Buganda okusinziira ku minisita David Kyewalabye yakulwanirira ebifo bino okusigalawo. N'olwekyo tulina obuvunaanyizibwa okubitereeza lwakuba nti byetaaga okwewaayo kw'amaanyi kubanga olwana n'abantu abeesomye okubisaanyaawo ate nga balina oluusi n'abawendula n'abateekamu obusobozi babisaanyeewo. Kati oluusi ensimbi zaffe zino ez'okukuŋŋaanya Buganda tetulina nsimbi tetusobola kuddukira ku misinde gye gimu nabali abali mu kwonoona ebifo byaffe. Naye tujja kulwana, tujja genda mu maaso. Kikulu kubiramba ne tubitegeeza abantu nti kati nga twabadde Kalagala
oga nti waliwo ekifo kyaffe kya byabuwangwa mu kitundu kino era ye walina ekitundu Ssekabaka Muteesa gye yakubanga olubiri ng'agenze mu bitundu bino era ng'eno Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasimbayo n'omuti gwa Kabaka Njagala. Bw'atyo Katikkiro agamba nti abantu basaanye bamanye nti ebintu nga bino bimu ku bisobola okukulaakulanya abantu ng'oggyeko ebizimbe n'ebirala ebireeta ensimbi. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, ageesigika.